omuyimbi King Saha wuuno munnanga ate akakasizza wuuno ali mu kugamba wano so byengenda okubeera nga nkutuusaako wabula nga ate okuva mu kibiina ekya NUP naddala munnanga ate abantu abali mu makomera ku nsonga ey'ebyobufuzi simanyi oba banaavaayo kati simanyi oba mpulidde bubi naye wano President Museveni kyabadde agamba byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako so nga ate Spice Diana kyakoze munnanga ate ba student abaggunze munnanga ate omuziki bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi nga bwe nkutandisizza munnanga ate ku katambi ka King Saha abadde wano munnanga ate actually abaddeko ku munnanga ate ku media emu nga boogezaako okulaba abadde mwennyamivumuko n'agamba nti nno ebigenda mu maaso munnanga ate bw'ati bw'abadde munnanga ate agamba buli muntu asabire munne ate nga wamugumya ensi mulaba weetambula ku ffenna tekuli muzira tukyali mu nsi tetumanyi lwankya naye lwaleero tululaba kimanyi buli muntu alabisa magezi ku bigenda mu maaso mu ggwanga ekisinga obukulu ekyo so kabadde kakutte vibe wali munnanga ate ku TikTok kakati nno ensonga munnanga ate gye nkuzizzaako nti abantu munnanga ate abali mu makomera for example nga Eddie Mutwe kw'ossa n'abalala okuva mu kibiina ekya NUP okusinziira munnanga ate ku statement the arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy, with fascists. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why? And threaten. So the answer why we oppose bail is because they come now to attack the witnesses. Now if we allow the witnesses to be attacked, buli munnaganda wenna bw'owuliranga nga boogera ekigambo Museveni gamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim saba katonda omugayi nti katonda wange nkusaba ontaase sitaani eyakolimirwa bale zino nsonga za bannayuganda kino nkigamba bannayuganda please nyamba atali munnayuganda tozungira ku video yange tonzungirako buli munnayuganda wenna sharinga video eno sharingire munnayuganda munno kubanga zino nsonga zaffe bannayuganda oba kitegeera saba katonda omugayi nti ayi katonda wange kusaba ontaase sitaani oyo yakolimirwa amazima Museveni si muntu sitaani yennyini ate omukolimire ng'olumu naye yennyini bwe yeewaako obujulizi ng'ayogera naga nti I will be ekisiraani nja kufuuka ekisiraani yennyini nga yeewaako obujulizi Museveni yavuddeyo n'agamba nti ekimmisa baganda baffe abasibe ba political prisoners bail mbu batya nti bajja kutiisatiisa abajulizi baabwe Museveni ne banne batya nti singa bawa abasibe bano bail bajja kutiisatiisa abajulizi baabwe Yasini Machete ne banne bamaze mu kkomera emyaka 6 abajulizi abalina okuwa obujulizi ku Yasini Machete ne banne bali ludda for this 6 years bali ludda abajulizi abalina okuwa obujulizi ku Eddie Mutwe ne banne bali ludda emyaka 2 nga tebalabikako abajulizi abalina okuwa obujulizi ku Bobby Yanga bali ludda emyaka 3 nga tebalabikako abajulizi abalina okuwa obujulizi ku Aisha Mufumbi bali ludda wa awe muti ambo bajja batisatiza bali ludda wabbo je byaggwera nga musindise bbala mwagende mu kkomera akonvinsinga Yasini Machete ne banne nti bakkirize emisango gye babapaatikako nti baagizza bwe bakkiriza nti baagizza then mubate so si nti mubavunaane kubanga bajja babuuza obujulizi wabula nti mubate naye nga mubateera ku buwandiike nga bakkiriza nti emisango baagizza egitaliiko bujulizi bwonna abaana ne bagaana kubanga bo baagala rule of law
baagala enfuga egoberera amateeka nga tebasobola kukkiriza bisango bye mubapaatikako nti babiza nga tebabizanga bo kye baagala ki ekintu kimu kubabuulira misango gye bazza mubatwale mu kkooti bagasimbagane n'omulamuzi n'ababalumiza nti emisango bagizza bawoze gubasinge mubasalire basavinge ekibonezo ky'emisango gye bazza bo kye baagala kye mutalina. Puliza bulungi munnayuganda okubeera omunnayuganda ng'oyagala ensi ye nga toli mumenyi w'amateeka toli muzzi wa misango. Musango munene nnyo okusinga omuzzi w'emisango. Ekyokulabirako akasajja ke bayita Okero katta abaana 4 naye ensonga za Okero mu myezi 2 gyokka yali amaze okuwoza omusango gw'omusinze nga bamusalidde n'ekibonerezo mu myezi 2 gyokka. Olabye omuzzi w'omusango ye bw'ayanguyirwa olw'okuba alina omusango. Kati gwe atalina musango bw'ogenda kubeera mu kkomera mpaka lwe balinoonya musango ki gwe bakussaako ate nga buli musango balowooza okukuteekako tebalina bujulizi bugenda kukulumiza nti waguzza. Ekisibi ekiremeza baganda baffe mu makomera butabeera bazzi ba misango. Bali mu makomera kubanga tebalina misango gye bagenda bavunaana ate nga baagala babeere mu makomera. Nkuzeeyo ku kiri kye nagambye nti okubeera omunnayuganda ng'olina amagezi kubanga omunnayuganda alina amagezi yoyo ayagala ensi ye yoyo ayagaliza ensi ye yoyo atakkiriza muntu yenna kuzannyira ku nsi ye. Okubeera omunnayuganda ayagala ensi yo gwe musango gusinga okubeera omunene mu nsi Uganda mu gavumenti ya Museveni. Ekibabonyabonya kyekyo kubeera bannayuganda. Statement ya Jane Museveni gy'abadde ayogera wano ayogedde wano ku kya Beiro bibadde munanga ate nga bikutte vibe okwetolola. Oh my god, si byangu munanga ate nakamu saala yokka munanga ate yeyeetagisa. Ebisigadde mbikulekedde mu comment section eside awo so nga nkongeddeko omuyimbi munanga ate Spice Diana kyakoze munanga ate ba student abaggunze munanga ate omuziki ogusigaddewo gukwasa ettaka. Kubanga bakyamuse olukyamuka lubadde lw'amaanyi nnyo bambi nga balabye ku muyimbi munanga ate abadde aze omuyimbi munanga ate Spice Diana. So obutasiba munanga ate update yonna obutasiba munanga ate update yonna eri omuyimbi Spice Diana kakasa nti subscribinga ebisigadde byonna just bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera nga osubscribinze.